Pastor Bugingo ng'amaze okutuuka mu lubiri azze sayidi eno naggulirawo kibeibe we omukyala Susan Makula Bugingo ng'era bw'omanyi abasajja abali jento wadde musumba olubadde okutuuka ne batambula ate ne boolekera we babadde bazze naye kikulu abantu bulijjo abayita Pastor Bugingo nti musajja wa bulijjo oba nti muntu gw'osobola okuvaayo n'omala yogerako bigambo n'olowooza nti ali ku levo y'emu naawe olunaku olwaleero wandyekutte mu kifuba n'osooka okkakkana n'owuliriza ebigambo ebiri ku vidiyo eno wonaagiviirako ojja kumanya nti bwe tuba twogera ku basajja abalina ensimbi bwe tuba twogera ku basajja abaakolamu lisiti yo okakasanga bukakasa nti Pastor Bugingo omuteeranga ddala ddala ku mwanjo awo wennyini. Emotoka Pastor Bugingo gy'ajjiddemu olunaku olwaleero muganda wange abasajja balina ssente, abasajja bavuga emmotoka embi ziri ze bagamba ezaasalawo. Olunaku olwaleero Pastor Bugingo nga awerekeddwa oba nga akulembedde abakozi be aba Salt Media, that is Salt TV, ate era wamu ne Salt Radio, bazze e Bulange Mengo okukiika embuga mukadde ke kamu ogenda maaso n'okuba nti beeteekerateekera emisinde gya Kabaka. Wabula Pastor Bugingo ajjidde mu kyuma oba ajjidde mu mmotoka eresse buli muntu ng'agenda mu maaso n'okuba nga yeewuunya. Abategeera eby'emmotoka ne bagamba, wait a minute, how did this guy try to make it? Wait a minute, how did Pastor Bugingo try to do it? Olunaku olwaleero emmotoka eno ebadde mu luseregende lw'emmotoka endala, ebadde nga buli mmotoka egirinaanye kyekiri kye bagamba nti gw'olinaanye omufaananyi atanaaba. Pastor Bugingo emmotoka gy'ajjiddemu, buli mmotoka ebadde gy'ayitako ku kkubo n'ezo ezibadde zimuwerekera ng'azifaananya nga ze ezitali mmotoka, oba nga zazifaananya nga kiki, oba nga zazifaananya nga sipeeya. Nze naawe emmotoka eno bakira buli wabadde agivuga nga kamera zaffe tezigenda mu maaso nakuba nti zimuvaako nga twetegereza bwetegereza. Awo no wabadde n'aba Salt Media ababadde bamulaba ddakiika ku ddakiika, buli mmotoka webadde genda mu maaso n'okuba nga ekyama nga bagenda mu maaso n'okuba nga bagikwata ku katambi, olw'ensonga si ye mmotoka eya bulijjo omukwano gwange. Olwo nno abadde ajjidde mu bukuumi obw'ekika ekya waggulu. Ekibuuzo, lwaki emmotoka eno etrendinze nnyo olunaku olwaleero? Bangi ne batandika okuba nga bagyogerako, abamu netandika okuba nga ebakubya obwama. Emmotoka musumba gy'ajjiddemu olunaku olwaleero egwa mu kika kya Lexus, oba emmotoka ezo ezimanyiddwa nga Lexus oba omukozi amanyiddwa nga Lexus, lyettuluba emmotoka eno lyegwamu. Emmotoka eziri mu kika ky'emmotoka musumba gy'azze avuga, waliwo emmotoka emanyiddwa nga LX 570 muganda wange. Waliwo LX 600 Premium, waliwo LX 600F, ne wabaawo ne LX 600 Luxury. Ate era mukadde ke kamu ku kika ky'emmotoka kyekimu nga musumba mwazze avulumulira olunaku olwaleero, waliwo ne LX Hybrid
latest. Yes. Eyo nno nga kitegeeza nti wekituuka ku by'emmotoka okubanga esobola n'okutambulira ku masannyalaze ebeera esobolera ddala okubanga ekikola. Lwaki emmotoka eno y'amaanyi nnyo ate nebeera nga yanjawulo nnyo? Essaawa zino mukwano gwange bw'obanga ogiyita mmotoka yakusinikirako mannyo oba yakusaaga, gendako ku mutimbagano oba ku internet wandikamu LX570 ojja kukebera ebika by'emmotoka egwa mu ttuluba y'emmotoka pasita Bugingo gy'azaavuga olunaku olwaleero oba mwajjidde wali e Bulange. Muganda wange naawe ojja kuvaawo ng'owuniikiridde ogambe nti kyekituufu abasajja balina ssente, abasajja baakolamu. Era bw'obanga okola lisiti y'abamu ku basumba abalina ekkunje mu ggwanga Uganda era abasumba abalinamu ebyaddala, pasita Bugingo okakasanga bukakasa nti ku mwanja awo w'omutuuza mukwano gwange. Akabeeyi k'emmotoka, emmotoka eri ku ssente mmeka oba estimation? Ogenda maaso n'okuba nti okebera essaawa zino ku mutimbagano, tukebere ffenna. Ogenda maaso n'okuba nti okebera ku mutimbagano eddakiika eno mukwano gwange ng'oyagala okumanya omuwendo gw'essente emmotoka eno kw'oyinza okubanga ogifunira mukwano gwange. Bakugamba nti emitwalo gya $, olina okuba n'emitwalo gya $10. Ompuliriza bulungi, olina okuba n'emitwalo gya $10. Omuntu wawulira nti emitwalo gya $10 ayinza okulowooza ati baba boogera ku busente. Olina okubeera n'emitwalo gya $16,885 okugenda obugenzi ogamba nti eyo emmotoka njeetaaga emitwalo 16,885 eza $. Tulowooza nti emitwalo 10 egy'e Uganda muganda we togenda kuba nti ogula poti, twogera ku mmotoka. Bw'ozikyusa eza Uganda buba obukadde 391 mu emitwalo 60 mu siringi 364 eza Uganda. Tuli ffenna obukadde 391 mu emitwalo 60 mu 364. Kati tukirwawundinge off akakadde akamu emitwalo 60 tukajjeko buba obukadde 390 ng'ogenze ng'ogamba nti emmotoka njeetaaga njagala nga nze ngivuga. Wabula nga gy'ogiguze tonnateekako misolo okugireeta e Uganda. Ekibuuzo emmotoka eri mu bukadde 390 bw'oba ogireeta e Uganda bayinza kukuggyako omusolo nga gwenkana ki? Olaba bw'ogenda ovuga emmotoka ku bukadde 560 Musumba emmotoka mwatambulira. In fact Musumba emabegako yawulirwako ng'agamba nti bw'aba waggula mmotoka ayagala emmotoka nga nsajja. Pasita Bugingo yagamba nti ayagala emmotoka nga bw'abeera munda n'ebiri ebweru ayinza okuba nti talina kyawulira kiri awo. Byebika by'emmotoka zaagera maaso n'okuba nti yeegomba. Already kirabikidde ne mu mmotoka gy'agiddemu olunaku olwaleero. Muganda wange Musumba aleese enzirusi. Kale so emmotoka eno oli ayinza ogamba naye kati emmotoka eyo eba enywa kyenkana ki? Emmotoka eyo bw'ogibala total capacity amafuta g'enywa enywa liita 138 nga main tank enywa liita 93 ate sub tank n'enywa liita 45. Kati tugambe nti just amafuta otaddemu ga main tank liters 93. Lita 93 essaawa zino amafuta petroli ali ku 475. Emmotoka egenda maaso okuba nti enywa emitwalo 44 mu 175. Kyasinga ogamba nti muteeke mukaawo lita 93 awo main tank ebintu bigende maaso okuba nti nno bitambula tutambuleko ko wano na wali onokwata emitwalo 44 mu 175 noteekawo wali abasajja n'obagamba nti muteekeemu eddikini. Muganda wange omusajja Pasita Bugingo emmotoka yagifuna mweri Ejokuna Farms Company Limited basangibwa wali entinda kumpi ne Victory Church
bakuguza enkoko okuviira ddala ku lunaku lumu paka buli kika kya nkoko bakiina bagamba nti bakuwa ne vet doctor wa bwereere wobeera kasitoma waabwe abaseddeyo omusonsozi erinnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli kati vidiyo bw'otagirayikinga